Ebyo by'owulidde masasi na teargas bye biri mu kubeera nga binyooka e Kasokoso. Gwalinayo omuntu w'e Kasokoso, ndaba ng'enkuba eyagala okutonnya sayidi gye ndimu ku nkingirizi y'ekibuga Kampala, ne wandisoose n'okubako essimu eri sayidi eyo e Kasokoso n'olaba abantu bo bali bulungi. Okusinziira akatambi kano eno captions zanjawulo eziri mu kubeera nga zikajjirako neera ne meaning yaako osobola ogi-interpretinga mu ngeri yonna yonna gy'obeera oyagadde. However, kigambibwa mbu okusinziira kwaga amasasi aganyose ne tear gas ensonga zeekuusiza ku ttaka. Nga owalaba ensonga za Sobi mwe yafiira amasasi ne ganyooka n'atemwatemwa n'ebijambiya, mwana wattu n'ono akutte akatambi kano abadde akulengeza emmanga, naye mbu emmanga eyo e Kasokoso waliyo ensasagge n'ensonga eri mu kubeera nga ekutta akati ensonga ya ttaka. Wengezaako okubeera nga nkola research, simanyi oba meeting ezabaddewo eno gyendabye lunaku lumu emabega, that means meeting ebagikola either lwakuna, nsuubira bagikola lwakuna, nga balaga babadde mu nteeseganya ez'ettaka erimu gyesagenda kwogera abantu abaliriko nabaani ababadde balikaanya. Olw'ensonga nyinza okugatta story ebbiri kumbe eno ndala, okusinza katambi ono akatuwadde nti akakwatidde wala nga amasasi ganyooka ne tear gas. Naye yo waliyo nera ettaka e Kasokoso lye batuuzizzaako meeting, kati simanyi oba oluvannyuma lwa meeting eyo ebyavuddemu abamu tebabyagadde, abamu ne babyagala nga tear gas n'amasasi agali mu kubeera nga ganyooka, awo simanyi. Naye full report ne details ngenda beera nga nzikuwa. Gwe kyonna okola subscribing oba tosubscribing nga updates zonna we zijjira gwajja osooka okubeera nga ozifuna wano ku SMX Media. Ate ng'era Agise Bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku. Gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa, olina bizibu bya business, onoonya mulimu, visa, relationship, ebizibu byonna ebyenjawulo, ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane.